bwe kituka ku nteekateeka zino eza debate lwaki tulaba abantu babiri tukatulabye Trump tulabye ne Biden abalala bano bo lwaki tebayinyigira mu nteekateeka nga zino eza debate kakati mu America bakikola bwe batyo lwa nsonga nti baagala debate ebeeremu abo bokka abalina omuzinzi era abalina omukisa ogusobola okuwangula ekifo kye bali mu kuvuganyaako kyekigenderwa kubanga bw'ogatta mu bano abalala abatalina mukisa debate esobola okwonooneka kuba yasobola okujja kadaala n'akola kifiiriza kuba talina kyafiirwa mu nsonga zonna so ekigendererwa kunoonya bamuzinzi era kyokyola nti ebiseera ebisinga ng'ovudde eri mu bumyufu mu debate zino ez'aba candidates mu bibiina ebyenjawulo zitera kutwala babiri bokka naye si mu ngeri ya bwannakyemalira wateekebwawo obukwakkulizo nga bw'obuyitako weetaba mu debate era waliwo omulundi basatu lwe baavuganya mu debate mu 1992 George Bush Senior, Ross Perot ne Jefferson William Clinton bali mu debate kubanga yadde Ross Perot yali third party candidate niye yayina amaanyi n'omuzinzi era gulabikira ne mu kalulu nti yafuna obululu bungi abamu bwe balowooza nti bwalemesa Bush Senior okufuna ekisanja ekyokubiri so ekigendererwa kiri nti si kuba nti tebabaagaliza naye omuntu nga talina mukisa yadde guwangula aba wa bulabi abanga mutujju asobola okujja debate erina okujja ensonga enkulu ezikwata ku bantu n'abajja ku mulamwa najja na nsonga butereevu iwe lya America olinajja nga yayina nsonga emu activist alwanira ddembe lya bisolo nga kyekimuleese kati gwe ng'omuteeka ku kadaala ekirala babeera 20 bonna n'obateeka ku stage mu dakiika 9 prime time mulamwa ki ogwo n'afaayo so buli lwaba wanaabeerawo debate ne bwe ziba zikyali mu bibiina abateesiteesi nga bakonaganira wamu n'ebibiina by'obufuzi oba ne campaign teams bakkaanya ku bukwakkulizo kakati debate eno yabadde ekubirizibwa omukutu ogwa CNN era bannamawulire baabwe abagondevu babiri omukyala Dana Bash ne Jack Tapper be bakubiriza debate eno atulaba boolaba ku TV yabo kakati mu kukkaanya wakati wa CNN ne campaign team z'abano bakkaanya ku bukwakkulizo nti omuntu okwetaba mu debate eno ayina okuba nga agenda kubeera ku ballot papers mu masaza agaweza electoral college votes 207 lwaki 207 omuntu okuwangula obwa president wa America ate kubanga oyina okubanga oweza electoral college votes 207 kakati jukira mu America si buli candidate nti abeera ku buli ballot paper obeera ku buli saza lyekolera ku byokulonda buli saza lina akakiiko kaalyo kati gwe candidate yagala okuvuganya buli saza ogenda n'osaba ate n'otuukiriza ebisaanyizo byabwe bayino oyina bakakasa nti musaze eyo okolerayo ebyobufuzi oyina ba agent oyina ba campaigner oyinayo office si kujja buzi nti bane mu mpandisi nga tewali kye wali okoze kya byabufuzi musaze eryo kubabalira biseera kati amusaza nago galina obukwakulizo bwago kati ebiseera ebisinga weesanga nga bakandidate mu bibiina ebibiri be basobola okutuukiriza obukwakulizo okubeera ku ballot papers 50 mu masaza 50 so kati bataddewo akakwakulizo nti waakiri fuba obeere nga mu masaza kwoli ku ballot paper bwe tugatta electoral college votes zaayo oweze 207 jukira amasaza galina electoral college votes za njawulo okusinziira ku bungi bw'abantu kati kakwakulizaako bakandidate babiri bebadde bayitawo Joe Biden ne Donald John Trump ate tekabadde kokka ne batekawo nakakwakuliza akalala nga oyina okuba nga mu opinion polls oba okunoonyereza okusembyeyo okutakka wansi wa mirundi ena okuva mu bitongole ebyesigika nga oweza obuwagizi obusukka ku bitundu 15 ku buli 100 kati era emikutu egyo nagyo ne bagirambika CNN, CBS ya America, Quinnipiac, Marist, New York Times, NPR,
PBS emikutu egiri mu liigi eyo Fox News nti mu kunoonyereza kwe bakoze olina okuba ng'osussa ebitundu 15 ku buli 100 kakati tufunireyo save nnya zokka tebaagala zonna nnya kwabo ng'olinawe bakuwadde ebitundu ebisoba mu 15 ku buli 100 kakati omu ku babadde bagezaako kunukiriza okuyingira eno ye Kennedy Junior ebibiri-7 bwamulemu polls kunya yafunyeeko 3 ng'aweza ebitundu 15 ku buli 100 ey'okunayaganya so kakati kyekyo lwaki tufundikidde tulaba bakuba babiri nga tutuulidde focus eyabadde ku debate eno abantu abamu balowooza nti oba oliawo abamu ku ba candidate